Oils, applying special oil to people. Hallelujah. Anointing is applying a special oil upon someone. Mukama yebazibwe. Yebazibwe Yesu. Anointing yeberamu ebintu bingi. Anointing contains many things. Amafuta gaberamu ebintu bingi. Anointing contains many things. Anointing nga tugambye nti kwe kuteeka ku muntu amafuta. We say it is anointing someone. Amafuta ago gayinza okubeera practical. That anointing can be practical. Gayinza okubeera physical. Ate gayinza okubeera spiritual. Hallelujah. Mukama yebazibwe. Kati anointing ki eri ku bulamu bwo? Anointing buli lunaku musumba wana agitugamba. Pastor tells us about anointing here. Era n'atusiiga amafuta. He anoints us even. Mukama yebazibwe. Eri spiritual. That is spiritual. Ate eri physical. And it is physical. Nti agikola omwoyo yamulungamizza. Ate waliwo eri spiritual ya mwoyo ogafuna bufunyi nga teri akukutteko teri akoze kintu kyonna naye just the mighty hand of God just anoints you with a special power. Why do we go for anointing? To be consecrated. Hallelujah. Tusobole okwawulibwa. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Hallelujah. It has objectives to signify that they are consecrated. Twawulibwa. Netwawulibwa ku kibi. Netwawulibwa ku nsi. Netwawulibwa ku family. Netwawulibwa ku beekika. Netwawulibwa mu bintu ebingi ku olw'amafuta. Yesu yebazibwe. Oba amafuta gano ge batuyuyeeko, oba amafuta gano Mukama ng'akusisinkanye, ayinza okusisinkana n'akulonda. Eyo naye ebeera anointing. Hallelujah. Mukama yebazibwe. Yebazibwe Yesu. Omuntu nga Samwiri was anointed to be a prophet by the mother. He was anointed. Kubanga yamuwaayo ng'akyali na mu lubuto. Even you praying for your children, you are anointing them with power. Hallelujah. Mukama yebazibwe. Even you prophesying upon your life is anointing. Apostle Paul was made by Jesus Christ. How was he anointed? Just a mighty seeing Jesus was anointed to be consecrated away from the world and to serve God. Hallelujah. Anointing etegeeza amafuta means amafuta ag'okwawulibwa oba mubuliwo mukukusiigako oba mukukwawula nga Katonda mwena akwerondedde gaba amafuta n'akulonda n'akugamba genda okole mission eno. That means God has anointed you to go and accomplish a certain mission. Hallelujah. David was anointed, and for him he was anointed by Samuel because of the calling from God. Go and anoint one of Jesse's children. Hallelujah. Mukama yebazibwe. Kati oluusi kibeera practical. Oluusi abeera Katonda. Buli bw'akugamba genda y'eggundi omugamba ebigambo bino. Mafuta gakuwadde era amafuta ago bw'otuuka n'oyogera eri Janati gye baakutumye bw'omala okwogera amafuta awo we gakomye. Olina okuddayo onoonye amafuta amalala bakuyiweko amalala ogenda ku mission endala. Abamu amafuta tugakozesezza bubi nti they give you anointing today to make a crusade. After people getting healed, you don't pray, you don't fast, you don't do anything. The anointing is gone. You need to go and collect more. Hallelujah. Mukama yebazibwe. Kati mwova ku crusade n'otandika okwebaka anti abalema baatambudde, abazibe
balabye ng'otandika kwebaka ng'otandika kulya mimmonde kati nga Mukama atayagala kutuma ku missioni ndala naye amafuta tegaliiwo kati ng'ojja mu kkanisa ng'otandika kusaba naye ate b'osabira be baagala n'okusabira kubanga ki tewanoonyeza amafuta gabeerako mission gye galina okukola. Olwaleero omusumba waffe yanoonyeza amafuta agagenda otukolera ebyekisa olwaleero era Katonda alina bye yamugambye okwogera naffe olwaleero. Bw'amala okwogera leero alina okuddayo anoonya amafuta aganayogera n'abavubuka enkya bamugambe genda okole bwoti ne bwoti. Amafuta gakolebwa ganoonyezebwa for a certain mission, and after that mission you are supposed to collect more. Hallelujah. After David being anointed, he went and he faced Goliath. After facing Goliath, he collected more anointing to be under Saul. Hallelujah. Mukama yebazibwe ng'akuba entongooli omusajja kabaka n'awona. Anointing, you collect it every day. You don't just sleep. When you sleep and you don't seek for anointing, demons will come back. They will tell you, don't you see? That is your car. Go and take it. Yesu yebazibwe. Naye nga musajja yamaze okusabira abalema ne batambula. Kati atabuulira omubbi eyabadde ku katuuti ng'ayimba abantu ne bawona. Atabuulira yasse omuntu. Omwoyo w'obusungu yagolokose n'afuna obusungu n'atta omuntu. Kubanga ki? Amafuta bwe gakoze missoni yaago teyazzeeyo n'anoonya amalala. Buli kaseera olina okunoonya amafuta. Buli kaseera olina okunoonya amafuta. Leero waliwo kyenjagala okwogerako eri abaana n'abazadde. Omuzadde bw'obeera ng'oli lubuto waliwo amafuta g'onoonya ng'ogamba Mukama akuze omwana ono. Omwana ono nsobola omuzaala bulungi. Bw'omala omuzaala olina okunoonya amafuta agagenda omukuza. Ate bw'omukuza n'atuuka mu kusoma olina okunoonya amafuta aganakuwa school fees n'osobola okusasula fees. Amafuta tuganoonya buli mu level. Haleluya. Oba muntegeera. Mukama yeebazibwe. Amafuta gamba neighborwo noonya amafuta aganakuyisaawo mu February ono agabadde aga January si gagenda okubeera agafeeku kubanga feeku challenges ezijja ziyinza okuba z'amaanyi. Ali mu mutimbagano njagala nkugambe noonya amafuta agagenda okuyisaawo mu February eno kubanga ebibadde bikusooka mu January biyinza okuba weak naye bino by'oyingiramu biyinza okuba by'amaanyi nga byetaaga obeere naggwa. Yesu yebazibwe. Yesu yebazibwe. Yesu Goliath yali munene era nga w'amaanyi nnyo. Dawudi yanoonya amafuta galeeta jjinja n'amukuba. Waliwo entalo ezajja nga teyeetaaga mafuta ga jjinja, yeetaaga ga bomu gy'oba oleeta olyoka ozikiriza ababiri. Kati gw'omulogo omu yabadde agusoomooza mu January. Era oyagala otambulire ku bufuta obwo. Obufuta obukoleeza tadooba gamba akuliraanye nti obufuta obukoleeza tadooba si bwe bwakisa sola. Sola era yeetaaga musana ate nga gw'amaanyi. Yesu yeebazibwe. Omuliro katooki gwetwala si ye smartphone gwetwala. Eri ogikozesa ku internet battery edduka supiidi. Yesu yeebazibwe. So different level, more anointing. Hallelujah. Mukama yeebazibwe. Yeebazibwe Yesu. Obwakola business wali mu mitwalo 2 n'olinnya level
You went to another level of 50. Kati oyagala amafuta ge wakolerako ng'oli mu mitwalo But ebiri. you want to use the Bw'oba okozesa ku bizinesi y'emitwalo 5, wano olina okusiiba, wano olina okusaba, wano olina okulinnya levo, onoonye Katonda, kubanga zino emitwalo 5 zigenda kuleeta mitwalo 5. Hallelujah. Oba weetaaga ekisa. The Bible says He lifts us from glory to glory, from glory to glory. Open up Philippians. Hallelujah. Tusome tumalirize. Open up in Philippians 4:13. Yesu yebazibwe. Yebazibwe Yesu. Amafuta ge wanoonyanga mu P7 sige gagenda okuyisaawo mu secondary school. Genda obuzedanisha akubuulire. Agakuyisaawo mu primary sige gayisaawo mu secondary, kubanga challenge ezigenda okujja z'amaanyi n'okusingako ziri z'obadde olaba. Interpreter soma. Abafilipi essula ya 13 nyinziza byonna mwoyo ampa amaanyi. Hallelujah. Atuwa amaanyi. He gives us the strength. Apostle Paul amwogerako nti nyinziza byonna mwoyo ampa amaanyi. Anointing is power. Amafuta amaanyi. Yesu yebazibwe. Anointing is power. Amaanyi. Keni kigambe James. Hallelujah. Tell your neighbor, amafuta maanyi. Yesu yebazibwe. Amafuta maanyi. Bw'oba olina amafuta otambula ogamba nti ndirinnyako biri wansi w'ebigere byange, naye bw'oba tolina mafuta wenna otambula okankana, olowooza nti omulogo ali mabegawo, olowooza nti azifu bomu ziri mu kugwa mu buzifa mu ggulu ziri mu kugwa ku ggwe, n'abaseka obusesi olowooza basekerera ggwe. When you lack anointing, you will even fear a cockroach. You will sleep in your good bed and rats will chase you out of that bed because you lack anointing. Oloteme akarat akamese nga kakugoba ku buliri. A pianist of a church and you are running out of your bed. Hallelujah. Mukama yebazibwe. Lack of anointing. Lack of anointing. And the anointing will refuse it. God gives you anointing to go through senior 1. And if you're hearing, and you need to ask for another anointing to take you through the class where you're going. Because the devil atambula ng'anoonya banaalya buli lunaku buli kaseera weetaaga amafuta agakuyisaawo buli mu mbeera. Haleluya. Gamba neighborwo weetaaga amafuta agakuyisaawo buli mu mbeera. Nisho okiwulidde naye agamba maama we buli mu mbeera. Yesu yebazibwe. Weetaaga amafuta agakuyisaawo buli mu mbeera. Yesu yebazibwe. Tobeera onogamba nti anti nasiibyeko nange omwezi nga gwakatandika nasiiba. Siiba osiibe kubanga buli lunaku ekikunoonya si kitono. Apostle Paul yategeera ekyama. Lwaki ayogera ku musajja ono? Yamulabanga amusisinkana weppa amaaso ne gakolaki ne gaziba. Yesu yebazibwe. N'amulaba ate ng'akomawo. Haleluya. Ng'akozesa Ananiasi n'addamu n'alaba n'agamba ono omusajja, I can do all things in him who strengthens me. Who? Christ. Who did what? He took the sight and brought it back. Yesu yebazibwe. Ajjawo amaaso n'amaani agakomyawo. Yesu yebazibwe. Akugamba nti tukwate enfuufu okole ki? Osiige mu maaso go. Dokita abivuddeko.
takyabitegeera enfuufu tukuume amaaso tegagendako nfuufu ate Yesu aŋŋamba kwata mu nfuufu osige ku maaso musajja kyono omusajja n'aba kyono haleluya omusajja n'aba kyono haleluya awonya n'abalema haleluya omusajja n'aba kyono haleluya haleluya omusajja n'aba kyono agamba nti nno mukwate enfuufu muteeke ku maaso gano. Anointing. This man Jesus, the Savior, he could go to the mountain, seek for anointing, come back, preach. Hallelujah. The sick could run unto him, get healed. Hallelujah. The blind could come and they see. Anointing, he could run. Hallelujah. To where he's supposed to get the anointing. N'akomawo and came back. N'amafuta ne gakola. And the anointing worked. Bible yeyogera nti Yesu n'asabanga ekiro Yesu n'akola emisana naye gwe ekiro wasabyeko wasabye ekiro oyo yasabye. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Kati ge wasabye ekiro leero twongereko. Mukama yeebazibwe kubanga emmese bwe zinajja ikuba oluyolu ekalirewo. Yesu yeebazibwe. Yeebazibwe Yesu. Olumu nagenda n'ensaba neŋŋamba naye Mukama njagala kulabako. Nali ndi awo ntudde Agi waatudde. Ndi mu kusaba. Kanisa nga naawe ekyali yattaka. Nga tukyagera bwezi. Oyiwamu amazzi okukakkanya enfuufu. Nali ntudde wali. Mami wange atudde wali. Tuli babiri mu kyaki tusaba. Naye nga ngamba Mukama njagala kulabako. Kubanga ebintu by'okola binneewuunyisa. Kale mba n'akamala okukyogera. Emmese n'evaawo. N'egwa nga bino bisiringi tebiriiko. N'egwa nga namu nga njiraba. N'epaapaala n'efiirawo. Bwe yamala okufiirawo n'etandika okuwunya. Muno mwonna n'ewunya. Bwe yamala okuwunya envunyu ne zitandika ogivaamu. Gamba nalaba Katonda. Nalaba Katonda. Yesu yeebazibwe. N'egwa n'epaapaala n'ennoonya omugonzi gye njikube. Ngenda okutuuka nga mami agamba dduka. Ngenda okomawo ng'ekaze bulungi ng'ewunya n'emala envunyu ne zigivaamu. Omusajja n'aba kyono. Naye mugambye njagala kukola ki? Naawe njagala akwerage. Omutegeere bulungi. Yagira mu mmese. Kati ate bwe yamala emmese yatandika okugira mu bintu ebinene. N'etandika omulaba n'entegeera mazima ddala Mukama you are God. Oba kyali ki kye baali basindise simanyi. Simanyi. Kale ne bakisindika ne kigwa ekyawandiikibwa ne kinzijira nti yafa n'afundirawo n'avaamu n'envunyu. Yali kabaka Kerode. Haleluya. Kerode n'afa n'awunya n'avaamu envunyu. N'endabako live bye mbadde nsoma mu Bible. Yesu yeebazibwe. Abakugolokokerako nga bakutabudde. Ne weerabira n'amafuta agakuliko. Ne weerabira ekisa Mukama ky'alina. Amakyagaalina okuzzaamu amaanyi. Anointing.
Hallelujah. Amen. The anointing Amafuta which worked when you had just married, it can't work when you had children. Yesu yebaziwe. Amafuta ge wafuna nga okyavuga akagaali tolina babas saloon tekasobola kola kati jako TV noonya Katonda kuba weetaaga amafuta agujje ku levo ya saloon akuwe ekifo nga teryayogera yebaziwe nga gwayigiriza abantu okusala enjiri nga gwe okuddawo ne institute. Hallelujah. Amen. Glory to glory. But because of anointing. Yes, yebaziwe. Anointing tasobola kukolera leero next week. Bosi we yakulaga leero ayagala akulaba enkya wenna ate oli kirala naye ekizibu kye tulina olufuna omutwalo leero nga twebaka nakoye nnyo leka neebake nja kusaba enkya switi omulogo teyeebaka bayibuli egamba sitaani atambula ng'anoonya baanaalya atambula ku makya n'atambula emisana n'atambula akawungeezi n'atambula ku mande n'atambula ku sande oyagala kusaba leero oddemu osabe ku sande. Yesu yeebazibwe amafuta agakola ku mande gamba neighborwo the anointing which works when you have one child, it doesn't work when you have four. The anointing which worked for you when you are 15 years, it can't work when you are 20. Hallelujah. You need to pray, you need to fast, you need to seek for God. Amen. Hallelujah. Anointing ekola ng'omwami wo tanyaba na kwatula nti Yesu ye Mukama tegasobola kukolera kati kubanga kati amanyi Yesu wo kati ayagala mulabako olina okunoonya ove mu kitimba ng'ogenda mu kitimba. Yesu yeebazibwe apoosopo yakimanya n'ategeera omusajja ono ajjawo amaaso n'amala n'agakomyawo. So I need anointing. What makes it? Hallelujah. Amen. Doing what you were consecrated for. Yes, yeebazibwe. Yayawulibwa n'aweebwa omulimu gw'alina okukola naye gwe obuguma tobuguma waweebwa omulimu naye ogukola oli awo weegonza. I can do all things in him, the one who does what? He gives anointing. Hallelujah. Amen. He gives anointing. So the anointing which worked January, I can tell you, it's not the anointing which is going to work in February. Amafuta agakuyisizaawo mu January tegagenda kuyisaawo mu February. You need more. Seek for God. Put yourself right. Seek for more anointing. Anoint. How do we seek the anointing? By giving up with sin. You do away with the sin. Clean your mouth. Clean your lips. Clean your body. Kubanga ki bona abanga bicha operating anointing teri. Anointing teri. Ogenda kugwa mu bunya bwa star. Anointing amafuta. Yebazibwe Yesu. Gamba neighbor. Amafuta gewetaaga mapya kubanga yagamba you can't pour a new wine in your old skin. You can't.
Pour the new wine in an old skin. You need every day to put up your skin right and let it be new. Mukama aliwemu ekisa ekigenda okuyisaawo era tuwe ekisa ekiyisaawo mu ffeetu ate nekyatukomewo mu bavubuka twongereko ate tukomewo ku lwokusatu twongereko ate tukomewo twongereko ekisa kituyiseewo. Pawulo yalaba ebyekisa I can do all things yamukolera ebinene kubanga ne Bayibuli emwogerako yabozo po yakola ebintu ebinene eby'amaanyi yatambula nnyo n'awulira nnyo enjiri abantu ne bamukakasiza nnyo ku Katonda we. Why was it like that? I can do all things in him. Hallelujah. I can do all things. Yamumanya nawe mutegeere that you can do all things in him who strengthens you. God bless you. Hallelujah. Amen. Mukama abanjagalire sakibamale Godfrey go to a program. Godfrey come to a program. Praise God, church. Thank God for the word which Mama has given us. She has talked about anointing. I think every person has his own anointing. And different anointing, different levels. When you are dancer and you promoted to sing, that's another. Amen. Yeah, even me, I used not to stand here. When I started standing here, it's another. My name is called Maloba Godfrey. Yeah, Maloba Godfrey. And call me so I'm going to wish. Oh, that's a miracle. I'm here to go through the week program. Peter program ya wiki. Thank God for today. We're standing for a second time in 2026. In fact, today I was not going to come, I was going for work, but when I sent the program in the morning, I had to tell my boss that I have to attend church first before I come there. I don't know why Intertech man, every time when the ship comes, he wants me to be deep in the tongues, he wants to be with him. That's also another man thing. Amen? Among the 10 when you are choosing, it's also an anointing because you don't know what will come tomorrow. Amen. Amen. From 1st to 7th February, which is tomorrow Monday, we shall have youth service from 2 p.m. up to 6 p.m. Amen. On Tuesday, we have intercession. This is for intercessors. From 6:20 to 7:30 p.m. On Wednesday, we have Holy Spirit service from 6:20 to 9 p.m. Then on Thursday, we have intercession again from 6:20 to 7:30. Amen. On Friday, we have miracle deliverance service from 6:20 to 10 p.m. Amen. On Saturday, we have ministers prayer altar from 2 p.m. to 3 p.m. Then one from Mama from 3 to 3:30 p.m. Then from 6
p.m. to 7 p.m. we shall have church cleaning. That's how it will move from Monday to Saturday. Then Sunday service is today from 7:30 a.m. to 9 a.m. Service intercession. Then from 9 to 10 p.m. to 10 a.m. we had a word from Mama. Amen. Then from 10 a.m. to 10:30 reading program, welcoming visitors, testimonies, and special presentation. Amen. Hello. Then from 11 to 1, one from pastor, prayer. Then from 3 p.m. to 6 p.m. we shall have disciple class. Today. Amen. Take time. At this time, I want to take this opportunity to welcome visitors. We have any. And then you first can come and say hi. So I'm welcoming testimonies. Welcome testimonies. Take time. Amen. Oluganda Yesu yebazibwe. Nebaza Katonda. I thank God. Olwa Katonda ali mu kifo kinene olwa amafuta agali mu kifo kinene. For the anointing which is in this place. Musumba yatugamba Pastor told us nti tuwandike amanya ga family zaffe twaga tusabire. We write our family name. Nempandika amanya. I wrote my names. Naina sister wange. I had my sister. Yali yayonooneka. He went astray. She went astray. Nga takyasula waka. She was not sleeping at home. Era abeera mu balenzi. She was sleeping in boyfriend. Naye nga mwana muto nnyo. She was young. Kyanumanga nnyo. I was so sorrowful. Era nensindikawo ne sente poliisi emukwate. I sent money for the police. Naye tebyakola. But it didn't work. Nensaba Katonda. I prayed to God. Era musumba we yagamba tuwandiike amanya. When Pastor told us to write the names, nenteekayo amanya. I put that name. Musumba n'agira nga atusabirira musumba. Pastor used to pray for us. I thank God for Pastor praying for us. Kati eri gyali mu kyalo. In the village where she is, family ye, taata we, his father, wa mama wange twawula bataata yamuzaala ewalala. We separate the father. His mother gave birth to another man. Kati ewaawe basiraamu mu kika ky'ewaabwe. They are Muslim in their clan. Kati ewaabwe taata we, their place his father yateekawo embeera. Put there a law. N'amukyawa nnyo. And amen. Kati n'agamba nti nange taata wange sikyamwagala. She also said that me also I don't like n'agamba ono muganda wange ali Kampala. She said that my brother who is in Kampala, ngeri gye yalokoka, because he got saved, nange kandokoke kubanga ndaba yanjagala. Let me also get saved because he's the one loving me. N'alokoka. She got saved. N'afuna ekyaki. She got the church. N'atandika okusaba. She started praying. N'atandika n'afuka omuzinyi mu kanisa. She started being a dancer in the church. N'addayo okusoma. She went back to school. Era bankubira essimu ne bangamba azzeeyo okusoma. When they told me and they told me that she has gone back to school, I didn't accept it. Era bangamba bagala sente za registration. When they told me that they want money, ez'okuteeka nga agenda okwewandiisaamu kukola PLE. When they told me that they want money for registration, they asked me, they asked for money. But I said, let me give. I paid. I thank God. She has passed away. When I remember back,
ensonga yonna okubeera nga yakkiriza era kimanyi Katonda yakikola taata wo okwogera byayogera ebyo n'agamba anzikirize lokoke nga muganda wange bwe yalokoka n'agamba n'amanya ge bampa ag'obusiraamu ng'ejjeeko sikyagala biri bya busiraamu kyava ku musumba kusaba amanya ge namuwa n'amusabira ensonga lwaki yalokoka era ensonga lwaki yasoma era kati nagenda okugenda naye okuwe nagendayo nga mwana mulungi newenkuba esimu bangamba mwana mulungi nanga musumba ye yamusabira Kama yebaze kulimu nebaza Katonda ku lw'obulamu bwange n'obwammwe. Nebaza Katonda nti leero tuyingidde omwezi omupya. Nebaza Katonda ku lwa Annette ne Peace bakoze bulungi. Amen. Praise God, church. Amen. Praise Yesu yebaze kanisa. I thank God for my life. Nebaza Katonda ku lw'obulamu bwange. And I thank God for all of you. Nebaza Katonda ku lw'omwe mwenna. I thank Him for the results that I got in theology. Nebaza Katonda ku lwa results ze nafunye mu theology. Because I was sick and I stayed at home for like 6 weeks. Atola wakanga singa wiiki mukaaga nga sisoma. But I thank Him that I performed. Naye nebaza Katonda nti nakoze bulungi. Praise God, brethren. I thank God for my results. They came back, but it was failing. It was God's grace. Because the neighbor was refusing to release it. They cut all the money and they were not understanding it. They thank God to get back. Praise God, brethren. Also, I thank God for the protection. All of us in the church, the way He protects us. I thank God for goodness He has done. I thank God for my child who is in. For the provision He sent to me. I thank God because those work are not easy. There's no man the glory to God. Praise God, brethren. For me, thank God for my life, for my family, Pastor Elengam Amos and Zainam Adasa. I thank God for everyone's life. Yes, I was preparing my clothes. I was going to iron. I spent all the day when I'm good. No problem. I got the flat iron. Something caught me. It stumbled me. I felt that the life is going. I started crying and asking. In that crying I said, Jesus, Jesus. Something was struggling. I said, Jesus. People who were there, they went to Dad and Mommy. I thought that because of my age.
Mukama mwebaza. Era Yesu mwebaza ekitiibwa n'ettondo bikidde gy'ali. Nebaza Mukama. Nebaza Mukama olwa Sister Peace. Nebaza olwa results zakomyewo. Ezekiel. Era tebibadde byangu mu kusoma kwabwe. Naye Mukama tumuddiza ekitiibwa n'amateeka. Ekitiibwa kidde gy'ali. Nebaza olw'amafuta g'omukifo kino. Gombe natumyako ssente. Era ndi wa mukisa okubeera nga nange mpeereza. Ekitiibwa kiwa Mukama. Praise God. I want to also thank God for my life. I want to thank God for every person in this place. You are looking good. Thank God for my man Papa. I thank God for every student who start this ceremony. Thank God, may glory be back to him. Thank you for parting. Thank you for parting. So not because you are wise, but you have to thank God. Very many people go to you and they use those people normally get you they ever in classes attending like nothing. I don't know why, but if you thank God, I think one time I'll surprise you with this small gift. Amen. They are feeling Ezekiel, this and you. Yeah, I promise. I thank God for my life. Thank God for my work. I thank God that I'm in the right place. I thank God that next month something is going to happen in my family which has never happened since my grandfathers. So they are fighting it, but it will come to pass. Yes, I don't have money. But it will happen, I know. Because when they sent me a budget, they wanted the budget of, they gave me a budget of something like 4 million. But as but where will I get this money? But I thank God that as it rained, money will rain also. As I told you today, I was not going to come, but at night, I had a vision or a dream. Person telling me, you have a raincoat. You have umbrella. What is stopping you to go to church? And when I waked up in the morning, it started raining. I went back on bed. Wait, it's not stopping. Then I remember that thing, you have a raincoat. Moreover, new ones, you have 2 of them. You have an umbrella. I had to do what I had in the night. But I thank God in all. I'm here. I'm in the right place. So thank you for praying for us. Continue praying for me. Because it is you who knows what I'm going through. And all my brethren, thank you for loving me. I know you love me. I love you. This time, I thank God for my parents, my children. They are doing well. Amen. They used to say that twins they disturb, but they have never disturbed me. I don't know. They are very fat. I don't know what they are eating in village there. And they are very talking. Whatever I call, they are the ones they are receiving. Daddy. I thank God for them. God has kept them real. Amen. I know He's going to do great things in my family. And I'm praying for God, my people, my children, to serve God. Because my family, they never knew God. My grandfather used to wake up when he's going for the journey. He calls me in the morning. Godfrey, come. You first go there and you meet me so that I can bless you. When he met a lady, he has to go back. He just said that journey is not good. I don't know what type of belief they had. I don't understand. I don't know, but that's it was before. We are in another generation. We know God. Once you trust in God, everything is possible. At this time, I want to welcome representation, youth, to have the special. Youth, you're welcome.
mwezi tu.